abayimbi bangi batandikira mu Bava Studios Elungujja babadde boogera ba legends Nimrod tamanyi Hope Mukasa simumanyi kyo kyekituufu neŋŋamba nga yinga ate ebintu byangeri ebyo Hope Mukasa naye nazze naye nsanyusa okujja wano okubeerawo Spice Diana nga atusanyusaamu. Era ekyandeese kikulu kumuwagira, because to me she appears to have a professional approach to her work. Okuyimba oba okuzanya katemba oba okusanyusa abantu nga Maulana ne Rain oba Chiko ne Madrat oba okuzina amazina nga buli mulimu gwo nga bano abaana ba Ghetto Kids, egyo gyonna mirimu okufaanana naffe abasiba amataayi. Era Kabaka bwe yateekawo minisitule y'okwewummuza ayagala bannabitone bagutwale ng'omulimo. The biggest challenge we have for the artists in this country is the amateurish approach to their work. Okuvumbula ekitone n'okikozesa mulimo